Breaking news mu mawulire ge tulina agaakagwawo wano mu kibuga Kampala ku kye bayita Acacia Mall. Waliwo abantu 4 ku 6 abamaze okubanga bakubwa amasasi ne bafiirawo mu bubbi bwa banka obubadde bugenda maaso ku banka emanyiddwa nga Stanbic Bank. Gwatuuliriza emabega kaawo nkutegeezezza nti mu ddakiika si nnyingi ngenda kuba nzija n'amawulire agagudde ku Acacia Mall. Kakati bwe budde okubanga ate nga kutuusaako atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Mu banka eya Stanbic Bank branch esangibwa ku Acacia Mall wabaddewo okubba client omu mu banka era nga ababbi babadde babbi ba mmundu. Kati okusinziira ku reports ez'enjawulo eziva side eyo ziraga nti abamu ku babbi bano bamaze okubwa amasasi ne bafiirawo, waliwo abadduse ate mu ngeri emu waliwo abakwatiddwa ng'era abakwatiddwa poliisi ebayina okusinziira ku reports ez'enjawulo naddala okusinziira ku official statement efulumidde ku mukutu ogwa Uganda Police Force. Kakati njagala kuwa okusinziira ku sources naddala abantu ababadde ku scene nga balaba kiki ekigenda maaso. Tukyalinawo wano reports 2, waliwo eraga nti 4 be battiddwa, waliwo wano etulaga nti 6 be battiddwa, naye nga byonna ngenda bikuwa tubeere nga ate tutambulira ddala ku nsonga eno yennyini naye nga obubbi bubadde ku Stanbic Bank branch esangibwa ku Acacia Mall. Akawungezi ka leero eddakiika si nnyingi nnyo ezaakayitawo nga kino kimaze okubeera nga kigwawo. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukusakira ate nga bwe tukutuusaako. Kakati wuliriza okusinziira ku babaddewo era abalabyeko ensonga nga bwe badde etambula n'abamu ku babadde mu banka be tusobodde okufuna ne batubuulira kiki ekituufu kyennyini ekibadde ku ground. Wuliriza nga bagamba police have successfully foiled a daring bank robbery at Acacia Mall, neutralizing 4 suspects during an attempt to heist at Stanbic Bank. Wano nga bagamba nti 4 bamaze okubeera nga baba neutralizinga, babakubya amasasi ne baba nga babajjako era nga babasuuza n'eminyago gye babadde bafunye. Okusinziira ku babaddewo n'amaaso gaabwe nga kigambibwa nti poliisi eyiye abawanvu n'abampi ne beetooloola Acacia Mall yonna okulaba nga tebakkiriza muntu n'omu afuluma yadde ayingira, kobeere ng'oli mukozi kobeere ng'oli muki. Wabula kigambibwa nti waliwo abasobodde okusimattuka ne bakozesa olukujjukujju ne baba nga badduse, naye abamu bakubiddwa amasasi mu bitundu eby'enjawulo. Ne poliisi emaze okubeera nga ekonfaminga nti police have confirmed gunning down 6 robbers who tried to rob a Stanbic Bank client at the bankers branch at Acacia Mall in Kampala. Kati wanate yo poliisi egamba nti bali 6 bemaze okubanga efuna era bemaze okukuba amasasi abafiiriddewo, babadde bagezaako okubba client omu. Omwogezi wa poliisi mu kibuga Kampala kye bayita Kampala Metropolitan Police spokesperson amanyiddwa nga Patrick Onyango ategeezeza nti 6 bamaze okubanga battibwa mu kikwekweto ekibadde kigenda maaso nga bakkakkanya ababbi bano n'abantu ba bulijjo ababadde bali mu kutya ku ki ekigenda okubanga kiddako mu ddakiika ezitali nnyingi. Omukulu ono avuddeyo n'agamba it was an intelligence-led operation after police getting a tip of that robbers had planned to rob a client of the bank. Nti wabaddewo amawulire oba okuketta oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo abamu ku babbi nga bategese era nga bateeseteese buli kimu okulaba nga waliwo client gwe bagenda okubbako ssente ng'ali mu Stanbic Bank ku Acacia Mall. As they planned to rob the victim, our officers noticed and started the disruptive operation. Nti bano baategeddeko ng'abasajja bali mu kulukalukwe era kye baakoze ne batandika okugenda nga bagabana enfo okumpi ne Stanbic Bank branch eno esangibwa ku Acacia Mall era bagezezaako okukola ekisoboka okulaba nga bano babasuuza eminyago. Kati wuliriza ekibaddewo okusinziira ku Onyango ng'agamba nti abamu ku babbi 2 bakubiddwa amasasi ku Toto abamanyi amafuta agama petrol station emanyiddwa nga Toto eri awo kumpi n'Acacia Mall, abamanyiwo nkakasa mugimanyi. Kati ababiri babakubiddawo amasasi, wabula nga kigambibwa nti waliwo ate abamu ababaddukiddeko awo era abamu badduse ne batasobola kubanga balabikako. Abalala 2 babakubidde ku stage ya boda gye mumanyi abamanyi side awo bagiyita Kasasiro stage eri awo kumpi era n'Acacia Mall ku luguudo oludda ekira eyo boda stage eyo mugimanyi abatera okuyita awo mu junction n'obanga kkirira side eri ng'oveno waggulu kwa Acacia Mall abamanyiwo nkakasa mubitegeera bulungi nnyo. Wabula nga kigambibwa nti byonna wamu bali 6 bakubiddwa amasasi era bikyagenda maaso, ekikwekweto kikyagenda maaso newenkoledde eggulire lino tebinnaggwa
olutalo lukyali lw'amaanyi, emmundu ekyaseka kuba nkugambye n'ababbi nabo babadde tebazze na bijambiya wabula bazze nga bayinamu emmundu abamu, era lubadde lutalo lw'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti poliisi ebadde egezaako abamu okubakwata naye ng'ate okubakwata olina kusooka kubakuba. Era luno lwe lutalo lubadde waawo ku Acacia Mall, naye nkugambye wendikoding oba wenkoledde eggulire lino nga bikyagenda mu maaso. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Patrick Onyango agamba nti bakyagenda maaso n'okwongezaako ku kunoonyereza kwabwe kubanga tebamanyi era tebannakakasa nti n'ababbi bano babamazeeyo. Bino nno mbikugambye mu ddakiika si nnyingi nnyo emabega, era nakati wenkoledde eggulire lino simanyi gwe ddi lwe likutuuseeko. Njagala okutegeeza nti wendikoledde nga olutalo lukyagenda maaso era bakyagenda maaso n'okuba nga ate bawenja abo ababadde badduse, naye nga bwe nkugambye waliwo abadduse. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribe nga kikole naawe amaze genda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga ate tutambula ffenna. Ngenda kukomawo ne updates ku nsonga eno, byonna ogenda genda maaso n'okubeera nga ate obifuna. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tusisinkana mu updates ezigenda okubanga ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.